Kitalo nnyo kitalo ddala eri Waswa Mufumbiro. Waswa Mufumbiro vice spokesman wa NUP yakwatibwa ali mukomera naye emakya y'olwaleero omukazi we akedde n'afa. Yafudde oba gwe luganda olutuufu I don't know. Naye tactical move eri gavumenti yange ya NRM. Kati olwaleero NRM yange singa nze ndi mu ba decision makers ono bamukwata ku by'obufuzi Waswa Mufumbiro nga prison service, Uganda prison service ne court ze Uganda ne NRM yange eri mu government bandi badde bamuwaayo kubanga kituufu tajja kufiira mukomera bajja kutuuka ekiseera n'emisango giveewo bamuleke addemu atambuze obulamu bwe. Mwandi badde mumuleka n'ajja n'aziika mukyala we. Gaana okkirize oba okizanye in humanity obuntu bulamu ne politically sympathy. Omanyi politics kubala kubaza mbeera n'okuddukanya eggwanga kyekintu ekitali kyangu naye kubala mbeera na situation eziriwo. Okitegeera ekyo bw'eba embuyaga nnyingi okola otya, bw'eba waliwo obutabanguko okola otya, singa opponenti wafuna obuzibu akuvuganya omukwasaganya otya. Lwaki kugula emitima gy'abantu society population. So aba NRM from secretariat system yonna ya NRM ne government ba issuing order. Owulira katawo balamu we wandibadde ojjira bakulisi babyomu nsi spokesperson wa government singa kati walumye dda wali ku podium ku UCC n'ogamba kusinzira embeera eriwo munnaffe Munnayuganda yafiirirwa mukyala we naye fenga gavumenti tumukiriza ajje afune beyiro ya naku 3 aziike ku mukyala we. Oba ozanye tactical humanity ey'obuntu bulamu ne political sympathy n'okusika omutima kubanga gaana okkirize bali mukomera mubaperereza ki kwegatta ku gavumenti yaffe eya NRM. Katokizanya otya waliko buzibu wano n'amabugo ga miliyoni 100 nze nkisabye ngowa NRM. Otegere kintu ekyo kubanga afudde takomawo. Afudde tadda naye waliwo abasigaddewo
abaana, famire, oburumi,